Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzaako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era nga nsaba Mukama atukulembere atuteekeko omwoyo we nga tugabana obubaka obwa leero n'ali eyawuliriza obeeko ekigambo ky'ofunamu ekyokuyiga ekinaakujjukiza ffenna kitujjukize okutambulira mu butuukirivu, okutambulira mu kwenenya nga tukoze ensobi. Kuba we twenenya Mukama atusonyiwa byonna n'atuwa akakisa okuddamu okutambulira ku kkubo lye, era omuntu yenna ng'okyali mulamu Mukama akuwadde akakisa oweenenye. Mukama atulesewo nga tukyali balamu atuwadde akakisa twenenye tudde gy'ali twenenye. N'abuulira ekigambo kya Katonda kiba kirungi n'oteerabira okwogera ku kwenenya n'okutambulira mu butuukirivu, okwenenya n'okutambulira mu butuukirivu. Eyatayagala kuwulira kwenenya butuukirivu oba ng'agamba babibuulira nnyo bakooye, gw'abuulira genda mu maaso, gw'okoze omulimu gwo genda mu maaso. Oyo atayagala kuwulira bintu ng'ebyo, ekituufu kyo kiri nti olunaku lumu Mukama ali mulaga nti byali byetaagisa eri oyo atayagala biwuliriza eby'obutuukirivu n'okwenenya, obutuukirivu n'okwenenya. N'okubuulira ekigambo kya Katonda eky'okugaggawala si kibi. Mukama ayagala tubeere bulungi, ayagala tubeere mu mbeera ennungi, era Mukama yennyini yatuwa ebisuubizo ffe okubeera obulungi, naye ebyo ebisuubizo Mukama bye yatuwa bituukirira we tuba tutambulidde mu kigambo kye. Yatuwa bamalayika abajja okutuukiriza ebyo, entegeka ze gye tuli tubeere mu bulamu obulungi oba okweyagala. Naye bwe tutambulira mu kkubo lya Sitaani, ffe tuggulawo enzigi, omulabe Sitaani n'ajja mu mitima gyaffe n'abba ebyo Mukama bye yatuwa, n'atta ebisuubizo Mukama bye yatuwa, n'ayonoona ebyo byonna enteekateeka Mukama z'atuwadde. Kubanga ezo enteekateeka bamalayika babituwa ne batuukiriza Mukama bye yatusuubiza nga tutambulidde mu kkubo lya Mukama. Ne buli lwe tutambulira mu kkubo lya Sitaani mu kwonoona nga tetwenenya, omulabe ajja n'abba n'atta n'azikiriza byonna. Y'ensonga lwaki tetulina kukoowa kwogera ku kwenenya. Twogere ku kwenenya, ffe omulimu tube nga tugukoze, kubanga tujjukire Bayibuli etulaga bulungi nti oyo omusumba bw'aba tatutte buvunaanyizibwa bwe kwogera mazima, kwogera kigambo kya Katonda mu butuufu bwakyo, omusaayi gw'endiga guli ku mutwe gwe ye, omusaayi gw'endiga, kubanga aba alina okulaga endiga ekkubo ettuufu. Bw'aba musumba alina oziraga ekkubo ettuufu we zirina okusanga omuddo, ne zirya amazzi, ne zinywa, ne zisobola okukula, ne ziba nga kwegamba nga mu mwoyo nga b'amaanyi, nga bamanyi ekigenda mu maaso. Olwaleero ngenda kwogerako kulwana olutalo olw'omwoyo, kuba tujjukire Bayibuli eyogera mu kitabo kya Ephesians chapter 6 verse 12. Bayibuli etulaga nti olutalo lwaffe tetulwana na balabe abalina omubiri n'omusaayi. Kitegeeza abalabe baffe si be bano abantu bannaffe be tulaba n'omubiri, wabula abalabe baffe ge g'amaanyi g'ekizikiza, ge g'amaanyi ga Sitaani ag'ekizikiza, demoni, evil forces, ge g'amaanyi g'ekizikiza ge tutalaba. Ng'omuntu bw'anajja n'akola ekitali kituufu oba ne kikunyiiza ekintu bwe kityo, ng'oyo gw'olaba si ye mulabe wo, naye kiri ekiri munda mu ye ekimukozesa ekyo, ng'era naye ekyo we kimuvaamu okigoba mu linnya lya Yesu. Ayinza okugamba naye oba mbaddeko ki? Ng'era w'ojjukira bulungi omuntu oyo tatera kweyisa bw'ati, wabula wabaawo ekiba kimulimu. Kati we tutunuulira omuntu ne tugamba ye mulabe waffe, oyo si yaba omulabe waffe. Kati amaanyi gali ag'ekizikiza. Kati olutalo olw'omu mwoyo olwo lwentegeezaako lwe tulwana, era nalwo tetulwanisa ffe guno omubiri gwe tulabako, wabula tulwana nga tukozesa obuyinza Yesu Kristo bwe yatuwa mu nsi ey'omwoyo, nga tukozesa linnya lye mu nsi ey'omwoyo, ne tugoba dimoni mu linnya lya Yesu Kristo, ne tukozesa obuyinza bwe yatuwa mu linnya lya Yesu Kristo, ne tulagira bamalayika bagende balwane n'omulabe, baggyewo ebyo byonna omulabe byatadde mu kkubo lyaffe.
okulemesa ebisuubizo byaffe Mukama bye yatusuubiza, kuba Mukama ayagala tubeere bulungi era yatuwa ebirabo ku nsi kuno ebijja okutuyamba tubeere bulungi, tubeere mu ssanyu. Naye embeera eyetasanyusa ejja olw'enzigi ffe kennyini ze twaggula mu bulamu bwaffe, omulabe n'ajja n'abba, n'atta era n'abako byazikiriza. Era olutalo olw'omwoyo buli lwe tulagira bamalayika mu linnya lya Yesu Kristo bagenda ne bakolera ddala ekyo. Naye nga ekyo tukyogedde tuli mu Yesu Kristo, nga ffe kennyini tutambulidde mu butuukirivu, kuba malayika bwe tutambulira mu butuukirivu zibeera naffe, bwe tutambulira mu kibi zivaawo. Kati bwe tuba nga tuli mu kibi ate ne tulagira mu linnya lya Yesu Kristo, malayika teziriiwo ze tulagira, naye tusooka kutambulira mu Yesu Kristo ffe kennyini mu butuukirivu, mu kwenenya, malayika ne ziba nga zitwetoolodde. Olwo we tuziragira mu linnya lya Yesu Kristo zigenda ne zirwana olutalo olwo lwennyini, kubanga ebintu bingi ebigenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo. Mu nsi ey'omwoyo bintu bingi ebigenda mu maaso ddala obudde obw'ekiro okutandika saa 6 paka saa 10, ebintu bingi ebigenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo ebitasobola kulabibwa maaso gaffe gano aga bulijjo, naye nga kiba kisa kya Katonda Mukama n'atusobozesa okulaba biki ebigenda mu maaso, okugeza ku bimu ebigenda mu maaso ku lutalo lw'omwoyo ddala mu bubaka obuli obwa Sitaani obw'ekizikiza. Waliwo dimoni ezitambulira mu bintu nga kwegamba bidole oba kwegamba statue, sculpture. Waliwo abantu osanga ngoba ayina kwegamba oba ekibumbe mu nnyumba oba ekibumbe kya muntu oba ekibumbe kya kisolo, ebintu ebityo dimoni zeekwekamu, dimoni zeekwekeramu ddala. Era Mukama wabikola amaaso n'osobola okulaba ebiri mu mwoyo, osobola okulaba nti dimoni ddala we ziwera ssaawa nga 6 ez'ekiro ng'abantu beebase oba bagenda kwebaka, eyo dimoni zigera abantu bamaze okugenda okwebaka, ekibumbe ekyo dimoni n'evaamu, eviiramu ddala ng'eringanga ekisiikirize shadow, n'eteekako omubiri ogufaanana ng'ogw'omuntu, dimoni eyo. Era dimoni eyo wevaamu esooka n'efuuwa omukka, esooka mu kamwa kaayo n'efulumya omukka mungi, omukka nga gulinganga wala omukka ogw'essigiri naye nga gwa kkala ya bbulu, ne gugenda ne gusoboka gubuna ennyumba yonna yonna, ne gugenda guyingira mu bisenge. Omukka ogwo gutuuka ku bantu abeebase, beebakira ddala otulo ne baba nga tebalina kye bawulira wadde. Kati dimoni n'etambula, bw'etambula esooka kutugenda wali ku toyireeti, oba toyireeti y'amazzi oba si y'amazzi, egenda ku toyireeti. Dimoni eyo n'esooka ebaako ebigambo byeyogera, n'eyogera ebigambo n'eraamiriza, n'esaba obwakabaka bwa Sitaani, ng'enoonya okukolagana n'obwakabaka bwa Sitaani bagiweereza obuyambi. Kati dimoni eyo weeyogera ebigambo ebyo, era olwo eba eyita dimoni oba ebintu bya Sitaani ebikwatagana n'ennyumba eyo oba famire eyo. Kati famire eyo webaamu naye ebintu bya Sitaani bijja era biyitamu etoyireeti, nabyo bijja nga bisiikirize, ne bijja dimoni eyo n'ebyaniriza. Kati dimoni eyo nevudde mu kibumbe eba yajjiramu okuva gye bagula ekibumbe ekyo. Kati ng'ebuuza zino dimoni eza famire eyo, ng'ezibuuza ezigamba mumanyi famire eno, mu famire eno ani aliko omukisa gwa Katonda ng'ajja gaggawala oba ajja kubeera bulungi oba alina ekirabo eky'enjawulo oba aliko okuyitibwa kwa Katonda. Kati dimoni eza famire ziba zimanyi abantu abo, kuba oluusi babaako ebintu byebakola ebya famire oba abazadde babikola ne bawaayo famire zaabwe oba abaana baabwe. Kati dimoni ya famire ebuulira dimoni eno yavudde mu kibumbe, n'egigamba kati oba n'egigamba erinnya mbu oba gundi ono aliko okuyitibwa kwa Katonda, gundi alina ekirabo obwekiti, gundi aliko amafuta weegati, gundi alina ekirabo kya bizinesi, oba ono alina ekirabo kya okubeera mu bufumbo, omwami we n'agaggawala ne bazaala abaana ne babeera bulungi. Kati eno dimoni evudde mu kibumbe weebiwulira ng'egenda ku muntu oyo aliko ekirabo, ng'enoonya engeri gy'ebba, gyetta oba gyezikiriza ekyo. Kati dimoni emanya omuntu ono bw'anaazuukuka asooka kugenda kunaaba. Kati dimoni eyo nga yeegenda
awabeera amazzi oba gali mu kidomola, dimoni eyo yonna ekisikirize ng'egenda ebulira mu kidomola ekyo. Kati ku makya omuntu ono agenda okunaaba, olugenda akwata mazzi nga anaaba, nga dimoni eyo emwambala ng'olugoye, ng'etandika okutta, okubba n'okuzikiriza. Kubanga mulabe sitaani akimanyi nti abantu bangi tusaba nga tugenda kulya emmere, ne tusaba nga tugenda kwebaka, ate oluusi we tuzukuka ne twerabira okusaba. Ate nga dimoni yo ekimanyi bulungi nti mu Bayibuli we tutunula mu kitabo kya 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, Mukama yatulagira tusabe nga tetukoowa. Yatugamba pray without ceasing, tusabe nga tetukoowa. Kati tulina okusaba buli kiseera kuba omulabe sitaani aba alwana mu buli mbeera yonna, aba alwana. Bino mbikubulira ali eyo mukristaayo munnange, omanye ebigenda mu maaso mu mwoyo. Osobola obikkiriza, osobola obigaana, naye ge mazima kikigenda mu maaso. Y'ensonga lwaki tuba tulina okutambulira mu kusaba. Oba buli kimu ky'ogenda okukola n'osaba, buli kimu ky'ogenda okukola n'osaba, n'osabira famire yo, n'osabira ennyumba yo, n'osaba n'abantu bonna. Ebintu nga bino we tusaba, essaala zibigoba. Essaala zibigobera ddala ne bigenda ne biviira ddala mu nnyumba. Ogenda okulaba abantu buli omu kyakola kitandise ogenda obulungi. Akabonero kosooka okulaba oba osaba dimoni ng'ola kweganga zigenda, akabonero kosooka okulaba emirembe mu mutima. Okutya n'okweraliikirira kugenda kukuggwamu mpola tomanya. Okutya n'okweraliikirira. Kuba dimoni we ziba nga mweziri mu nnyumba, ne mubeera ne ssente nga zijjudde, nga buli omu ali mu nnyumba alina ssente avuga emmotoka gy'agala, okutya, okweraliikirira tekuggwa mu mitima gy'abantu. Kubeeramu buli kiseera kutya, ate oli ssente zennyini ate n'abeera ng'atya, oba abamanyi bagenda mubba, amanyi abantu bonna bamwetoolodde tabeesiga, era dimoni kitegeeza zibeera mu nnyumba. Kuba Mukama waffe Yesu Kristo yaleeta emirembe. Emirembe gye singa ensi bw'egiwa, naye emirembe gye yawa emirembe mu mutima, ne weebaka ng'omwana omuto nga tolina kyotya, tolina kiweeraliikirira. Ebintu bino mbikubulira ali eyo, twongere okubeera nga tutambulira mu kusaba, kubanga mu nsi ey'omwoyo omulabe sitaani alwana. Omulabe sitaani ye abeera alwana buli kiseera. Kuba dimoni wejja n'ekuyingiramu, yo ebeera erina byetta, ebeera erina byezikiriza, ate ebeera eyita dimoni endala zijje zikuyingiremu. Ate n'ekirala, dimoni eyo weeba ekulimu, ewa obwakabaka bwa sitaani amawulire ku biki by'obeera olowooza, ebintu ebiyinza okukyusa obulamu bwo, n'obeera bulungi n'oyamba n'abalala. Obeera obirowooza ng'obyogerako, dimoni eyo ebibuulira obwakabaka bwa sitaani ne bakola enteekateeka babitte, babizikirize, abagenda okuyamba mwawukane. Ebintu ntuwe ebyo bitandika okugwawo. Kati gwe mugaso gwa dimoni eyo okubeera ng'ekubeeramu, erabe ng'etta era ng'ezikiriza. Y'ensonga lwaki tuba tulina okutambulira mu Katonda, tulina okubeera nga okusaba. We twogera obwogezi, olaba ngayo ayogedde obwogezi n'osaba mu linnya lya Yesu Kristo, naye nga okwogera obwogezi linnya lya Yesu Kristo, ogwo muliro, dimoni tezibeerawo mu nsi ey'omwoyo. Erinnya lya Yesu Kristo olaba nga ayogedde obwogezi, naye okwo kusaba kwennyini. Essaala Mukama waffe Yesu Kristo gye yatuyigiriza, bw'osaba eyo essaala egobera ddala dimoni, kubanga essaala eyo erimu okwenenya, erimu okusaba Mukama Katonda kugamba atuyambe tuleme okutambulira mu makubo ag'amakyamu, aleme tutwala na mukemebwa. Ebintu bino mbikubulira ali eyo, obeere nga oyagala okusaba, obeere nga mu mutima gwo olina okuyaayaana okusaba. Era ka audio nga kano tokawuliriza wekka, owuliriza n'abalala, n'omwana, n'ani. Oyinza okuba okawulidde naye ate nga lwa atakawulirangako, ate nga wakiwulira kigenda mubeera mu mutima, buli lwakijjukira agende ku maviivi asabe nga tanneebaka, ne waba azuukuse, ne wabeera wa wonna, ne wabeera mu nnyumba empya, famire empya, era yajja kuba amanyi nti nina okusaba, mbeere n'obukuumi bwa Mukama Katonda.
oluusi dimoni ezimu zijja esobola okujja awantu nebeera ku buliri olw'okuba ekimanyi nti togiraba esobola okwebaka ku buliri awo naye ng'omuntu togiraba dimoni gwe nojja ku buliri bwo woba tosabye oba tosoose kusaba gwe ne weebaka kati ne weebaka kumbe weebase ne dimoni okanya kuloota mu kirooto nga olaba ate oba oluusi olina ekintu kirala kumbe dimoni yo yabaddengawo ebaddengamu mu nnyumba omwo era mwebeera naawe okusaba kukulu nnyo era bino biyamba ggwe muntu omwasabye oyo abiwakanye naye ng'era iggwe ng'omu akkiriza n'osaba kigenda kuyamba ggwe osaba n'obigoba mu linnya lya Yesu n'osazaamu amaanyi g'ekizikiza gonna agali mu nnyumba olaba nga yogera ekigambo naye kikola mu nsi y'omwoyo Mukama obuyinza bw'okufa n'obulamu yabuteeka ku lulimi lwo bw'okozesa erinnya Yesu Kristo ng'ate okijja ku mutima ng'okijja ku mutima n'obeera ebintu ebityo nga mwe biri mu nnyumba newofunafunye olive oil n'omusabira mu linnya lya Yesu Kristo ettondo limu lisobola okugoba dimoni n'egendera ddala ettondo limu olive oil n'omusabira mu linnya lya Yesu Kristo olina okusaba ng'osinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima Katonda waffe mwoyo era dimoni oluusi zibeera nnyo katugeze kati nga ne mu kyaki ekyewuunyisa dimoni mu kyaki zibeeramu nnyo ate dimoni we zisinga okuyingira mu kyaki wa mirundi mingi naye awamu we ziyingirira mu music kyaki eyinza okuba nga weeri naye nga abakuba ebivuga nga si bakugu kati mu kunoonya abakugu abanaakuba ebivuga nga piano ne gita n'endala oluusi kyaki nenoonya abantu ebweru abakugu abamanyi ennyo okuba gita ne piano ate neesanga abantu nga si bakkiriza nga bakugu mu kkuba ebintu ebyo naye nga si bakkiriza n'emitima gyabwe okuweereza Katonda si bye baagala kati najja mu kyaki nga zekkuba bivuga naye nga ye Katonda si kye kimuleese era bamusasula okkuba ekyo nga ye era akubaawo mu kyaki wadde ebweru adda ku bintu birala nnyo n'ebya Katonda si byaliko kati dimoni zo zijjiramu oyo kuba zimanya omuntu ono mumwagalako kirabo kye kati ne dimoni ziyingira oyo ne zimwongera ekirabo ky'okkuba ekivuga ekyo yakuba mu kyaki kati akuba mmwe musaba naye nga zo dimoni mu kkuba muli ziyisaamu amaanyi gaazo gagende gatte gabbe era gabeeko bye gazikiriza mu bantu abatalina kye bamanyi nga bwe nkubuulira bwe bibeera osobola okukkiriza awakana osobola okuwakana naye nga nze njogedde waliyo ajja okuwulira era ddala akigoberere abeeko byasaba byagoba mu linnya lya Yesu Kristo abeeko byayongera okwetegereza oluusi dimoni engeri gye zingira mu kyaki omuntu oyinza okuba nga muyimbi naye nga naye ayagala ettutumu nga n'ennyimba zayimba za Katonda nga naye ayagala ettutumu mu kyaki naye abeere famasi kati waabeera nnyo mu kwagala feemu oluusi akwatagana n'abayimbi bano batayimba za kyaki ne bamubuulira ebintu by'ayinza okukozesa okubeera famasi okubeera kwegambo w'ettutumu kati oluusi omuntu oyo asikirizibwa n'agenda n'akola endagaano n'omulabe oluusi asikirizibwa n'agenda n'akola endagaano n'omulabe sitaani oluusi agenze katugeze nga mu ssaabo balina bye bamugambye eddagala w'ebityo bamugambye eddoboozi lye rigenda kuba ddungi azze ate ayimbira mu kyaki era n'ennyimba ayimba za Katonda kati n'ayimba nga mu kuyimba abalabi n'abawulira balaba kusinza na kutendereza naye nga si kwa mwoyo kwa mubiri ayimba na feeling ye kennyini engeri gye yewulira eddoboozi lye naye nga mu mutima gwa tafa ku Katonda wabula ayimba ddoboozi ddungi akole ne ssente sigamba nti bonna we bakola naye nkubuulira agamu ku makubo dimoni engeri gye zingira mu kyaki kati dimoni we zibeera mu muntu bw'atyo buli lwayimba eddoboozi lye tekuba kusinza Katonda okusinza Katonda tumusinza nga mwoyo mutukuvu yakulembedde okusinza n'okutendereza bw'aba si mwoyo mutukuvu ate omwoyo ogwo guba mulala guba gwa dimoni kino nkyogera nti ali eyo nga osinza Mukama
oyinza obutafa ennyo ku ddoboozi lyo naki naye fa nnyo Katonda omusinze mu mwoyo ne mu mazima. Mwoyo mutukuvu naye agaba ebirabo, ajja kuwa ekirabo ekyo onaaba ddala okimusabye ye ajja kikuwa era ojja kutegeera ng'okirina ate ng'okifunye mu butuufu bwakyo nga kiva eri Mukama Katonda. Nga kiva eri Mukama Katonda. Ye Sitaani amanya nti kati ye Sitaani talina buzibu ku kyaki kubeera nga abantu basaba nga basinza babuukabuuka naye nga tebiwali bikwatagana na mwoyo, ng'okusinza kwonna kwa mu mubiri tewali bikwatagana na mwoyo era n'ebyomwoyo nga kugamba tebabiriiko. Ekyo Sitaani takiinaako buzibu kuba abajja kujja akole kyonna kyonna. Era ku kyalo bwe kubako omuntu omulogo oba omuntu wa Satani oba Satanisiti, ye asobola okutuma dimoni ze ne ziyingira mu kyaki ne zimuleetera amawulire buli kimu ekigenda mu maaso, n'atandika n'okusiranya kwegamba n'okubaako byatta byazikiriza mu bantu bambi abatalina kye bamanya bajja okusaba naye nga ye akozesa oluusi ne music n'osanga oluusi ne bayimba oluyimba nga lwa Katonda naye ng'endongo si ya Katonda, ng'endongo yansi. Era omuntu n'awuliriza oluyimba naye nga afa ku kidongo kikuba n'amazina abuukabuuka naye nga mazima Katonda waffe mwoyo era tumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Kati nga omuntu amazina gaazina n'okunyumirwa kw'alina tewali kintu kikwatagana kiri spiritual. Katonda spirit bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Ekintu ekyo kiyinza okuba ekirungi we tukitunuulira tusobole okukyawula gwenga kinoomu kubanga Katonda buli omu olina mwetegerera gwenga gwe nga bw'ojja okuyimirira mu maaso ge oba ove mu bulamu bw'ensi eno gwenga gwe bw'omu. Ekintu ekyo nakyo kwega tukitunuulire. Awalala oluusi dimoni we ziyingirira, dimoni oluusi ziyingirira nnyo. Katugeze ekyaki webanga eriko omwoyo wa Katonda, musajja wa Katonda abuulira enjiri oba mukyala wa Katonda nga w'amaanyi, dimoni oluusi zo ziyingirira waka ew'omuntu aweereza mu kyaki oba ali mu kwayo oba ali mu department ki, kati ne zijjiramu oyo ne ziyingira mu kyaki. Ekyo nakyo oluusi kibaawo. Dimoni ne ziyingira mu kyaki ne zibaako kye zibba kye zitta ne zizikiriza. Awantu awalala aw'okwegendereza ye Sunday school ey'abaana. Sitaani atunuulidde nnyo abaana bato kuba amanyi abaana bato baliko ebisuubizo bya Katonda, balina okuyitibwa okubuulira ekigambo n'ebirabo eby'enjawulo. Kati Sitaani oluusi tasobola kulumba basajja ba Katonda kubanga basobola okwawula eby'omu mwoyo. Kati Sitaani n'asalawo alumbe abaana abato abaliko okuyitibwa nga bakyali bato, ng'abalumbira mu Sunday school mu birabo n'ebintu ebiralala. Kati omuntu wa Sitaani ye wajja ku kyaki omulaba kwetalira mu baana, ayagala kugenda kuyambako baana, kumbe abaana abo wagenda oluusi aba alina ebintu byaleese oba birabo oba kwegamba ye Sitaani aba asobola omukozesa mu ngeri nnyingi, abaana abo n'ababbako ebyo Mukama bye yabawa, ebisuubizo byabwe, okuyitibwa kwabwe. Omuntu wa Sitaani ye alina engeri gy'asobola okubba sita zaabwe kuba omwana aliko okuyitibwa Sitaani amulaba mangu. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo yali akyali muto naye Kabaka Herode n'alagira batte abaana abato kuba yategeera ogwe bazadde ya mulokozi w'ensi. Netunula mu Bayibuli tulaba ne Musa naye ng'akyali mwana muto era kabaka yategeera ne bamanya nti kati waliwo omwana omuto aliko okuyitibwa agenda okuba ekyenjawulo. Kati ne department y'abaana nayo bambi eyakwegendereza oba oliawo si buli omu yali badde agendayo n'ayogera n'abaana abo n'abakwatako oluusi n'abasabira. Nabyo kwegana nakyo oluusi tulina okukyegendereza kuba omuntu wa Sitaani kyangu nnyo okujja mu baana abo n'abanga abasabira naye ng'ekigendererwa kye kirala nnyo. Omuyimbi yenna bw'aba yakola endagaano n'omulabe Sitaani najja mu kyaki n'ayimba oluyimba kalube nga lukanga olwa Katonda, okuyimba okwo kuba kuzuukusa maanyi ga mulabe gagende eri abo abataliiko muliro gwa Mukama Katonda. Abataliiko muliro gwa Mukama Katonda ntegeeza abo nga zze
ng'ali mu church naye nga kwegamba Katonda tamusinza mwoyo ne mazima olusaze mu church oba kwegamba ng'akikoze ng'empisa naye nga munda mu ye talimu kwegamba muli kulumwa naga mutufu njagala mmanye Katonda kuyaayana kuba Katonda tumunoonya bunoonya olina okusooka muli okuba n'okuyaayana noga nenedda Katonda waba gyali nina omumanya bw'abanga ddala gyali nina omumanya n'otandika okunoonyereza munda mu ggwe mutegedde ntya newale kino newale nekiri nkole bwe nti kuga ng'era onoonya wakiri obeeko kyolaba oba kyowulira eyo ensibuko Katonda oba ojja mmula teri amunoonya n'atamuzuula Mukama waffe Yesu Kristo yagamba buli amunoonya ajja kuzuula naye ng'olina omunoonya n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna. Ekintu ekirala oluusi ekiyinza okuyambako kyekyokubeera nti oluusi omuntu oyinza okwebuuza n'ogaa naye kakati omuntu oyo wa sitaani oba nyinza mulaba ntya. Abantu wa sitaani ddala nga sitaani yamutumye mwangu wa kulaba ne waba mu kyaki. Ekisooka bw'abaawo ekintu ekitali kituufu mu maaso ga Katonda omuntu oyo ajja kikolera ddala ate pasita atyo mugambako nga mutuufu olaba tekikkirizibwa nga tekisaanidde nako naye abantu baguyita omusono naye nga buli omu wotuula mu mutima gwo gamba nedda omuntu ono tayinza kukola kintu ekiti ate ng'ali mu kwaya. Sitaani abantu be abalamba baako ekintu kyamuteekako ekitakkirizibwa kyaki kyonna nga n'oli newaba mupya ayingira mu kyaki n'agamba naye omuntu abeera atya mu kwaya n'ayambala bw'ati n'akola ebintu ebiti pasita n'amuleka. Kati kumba omuntu oyo sitaani gwakozesa okugoba abantu abapya abazze abaliko Katonda kugamba kwoyo kubalabira ne bagana nedde no kyaki tesaanidde oba oli tewalina mwoyo wa Katonda naye ng'omuntu oyo sitaani yakikola ng'era ne pasita ojja kwesanga tamugambako naye bambi nga omulabe sitaani luba lutalo lwalwana. Ekyo ekirala omuntu yenna wa sitaani nga ddala alina enkolagana sitaani bw'omutunuulira mu maaso ge aba ng'omuntu ng'ayagala kubuukira oba ng'omuntu ng'ayagala kubuukira kuyuzeyuze ekintu ekityo ekyo kiba mu maaso si mu njogera. Ne waba nga yogera ebigambo birungi bitya mutunuulire mu maaso ojja kulaba nga kyenga omuntu ng'ayagala kukubuukira ng'olaba nga wakutuna wati olaba mbuba ayagala kukubuukira kwagule ekintu bwekityo. Wanna waba ayogera bulungi ekintu ekyo kitunuulire mu maaso bw'oba nga mutima gwo kye kigendererwa nga Mukama agenda kikulaga omuntu oyo ajja kikulaga kijja kuba kikwanguyira okulaba kuba mutuufu abantu ba sitaani gye bali bituufu ebintu bino oluusi tubyogera ne bagamba nedda olimba ebintu si bituufu naye amazima go gali nti omulabe alwana olutalo olw'omwoyo alwana amaanyi g'ekizikiza weegali ne Yesu Kristo waali otulokola otuwonya ebyo byonna omulabe byagala okuleeta mu bulamu bwaffe ate azikirize abeeko kyabba. Yensonga lwaki mbeera ngamba oba oli awo emanyiza okusaba ng'obeera osaba ng'oga Mukama nzija by'otayagala onteekemu omwoyo gwo okwagala kwo n'obulamu bwo. Mukama Yesu Kristo nzija by'otayagala onteekemu omwoyo gwo okwagala kwo n'obulamu bwo ng'ekyo obeera okisaba mu mutima gwo. Ogenda kuba ggwe osaba Mukama Katonda nga kimanyiddwa ggwe ne Katonda kati naye ajja kubaako byakubulira nga biri wakati wo ggwe naye abikola amaaso go nga byola biri wakati wo ggwe naye kuba nawe omuwadde obudde nga ggwe naye si lwa abantu bonna mu kyaki si lwaki siga kusaba wamu mboba kubi naye ggwe naye weetaaga akadde n'omuwa obudde ggwe naye ajja kuwa obudde nga bubwo ggwe naye. N'okwenenya kukulu nnyo okutambulira mu butuukirivu kukulu nnyo ebyo bigenda okuyamba okuvaamu okutya okuvaamu okweraliikirira kuba Mwoyo Mutukuvu ye ajja awali omutima ogutaliimu kutya ogutaliimu kweraliikirira kuba gulina okuba ng'ogw'omwana omuto kuba okutya tekuva wa Mukama okweraliikirira tekuva wa Mukama kuva eri mulabe sitaani. Mukama bakuume.